Bwetusaako Bisabika nga batuuse mu nnaku zaabwe era nga kino kiviiriddeko bangi okuzaala nga tebanneetuuka nabamu ne basalawo ebyokusoma okubivaako olw'okutya okuswala mu bannaabwe. Eno y'embeera abaana mu Ggombolola y'e Kamira mu disitulikiti y'e Luwero mwe bawangaalira nga kati abazadde beeraliikirivu nga n'abamu batandise kubayiiyiza bipapula. Abazadde bano batubuulidde engeri gye bawangaalamu n'abaana baabwe nga tebalina bisabika bino era nga abasinga kati bakozesa bipapula, ebiwero n'oluusi ebikoola ate bibaviirako okulwala endwadde. Bw'afuna ekizibu ng'ekyo nga paadi sitaziyina asobola okudda awaka oluusi amazeemu ennaku nnyo oluusi ennaku nyizo nga n'omuzadde talina ssente asobola okudda awaka n'atuula awaka okutuusa ennaku lwe zinaggwako n'alyoka addayo ku ssomero naye agenda okuddayo ku ssomero nga banne be basomye bemukoze eki nemuyiseeko. Bakwata abamu empapula mwana n'aziyiza mu kitabo kati bw'aziyiza mu kitabo n'azikunya ne zikola nga paadi. Jukira paadi ebyo ebipapula bw'anaatula era bigenda kunywa musaayi gukole ki guyitemu. Abalala bafuna ebikoola ekikoola n'abikuŋŋaanya n'abipanga lunyi n'abiteeka mu nnika ye ne yeepaadinga neera ekikoola kimuleeta buleesi ate bulwadde. Shanita Nakintu ng'asoma kibiina kya 6 y'omu ku bakosebwa embeera eno atubulidde nti obulamu bw'obutasobola kugula bisabika bumukaluubirira ebitagambika ng'ali ku ssomero era olumu n'ebyokusoma aba ayagala kubivaako naye n'aguma. Zibwenfuna oluusi paadi sizifuna mu budde jjajja bwembeera naye tabeera na ssente ate n'oluusi bwenkozesa ebigoye bingi okyanga omusaayi mungi ate oluusi nyinza obeera ku ssomero oba oyimuka ekigoye ne kiseseetuka ne kibanga ekigenda okwo n'owulira nga ne mba nonswala. Omukulu w'essomero lya Galikoleka Primary School Bayiga Henry agamba nti lumu kyabatuukako omwana bwe yagenda mu nsonga ng'ali ku ssomero ekintu ekyabakaluubiriza obulamu ebitagambika era nga abazadde basinzidde wano ne basaba bazira kisa okubadduukirira. Nti ebiseera ebisinga abazadde baffe tebateekateeka baana bano bulungi naddala nga batuse mu nnaku zaabwe oba okuyingira mu nnaku zaabwe ez'ekikyala. Mu mbeera eno bannakyewa aba Link Teacher Initiative nga bali wamu n'aba Reproductive Health Uganda ettabi ly'e Luwero basitukiddemu ne badduukirira abaana mu kitundu kino n'ebisabika kibayambeko okuyita mu nnaku zaabwe obulungi. Ne tulowooza n'ebirala bijja kujja ne mwongere okufaayo ku bulamu bwammwe n'ebirala byonna mujja okusobola okutuuka gye tulaga. Tubadde twetoola ebitundu ebyenjawulo nga tukola survey okulaba engeri abaana abawala gye bayitamu mu mbeera yaabwe baba nga bagenze mu nsonga. Ne tuzuula nti abaana bangi bagenda mu nsonga bayisibwa mu mbeera ez'enjawulo, abamu bakozesa ebigoye, abamu bakozesa amawulire. Ne tuvaayo ng'abasomesa okusobola okuba nti tuyambako abaana bano okuba nga tubayigiriza engeri y'okwekuumamu mu kiseera ekyo ate n'okuba nga tubafunira ebyetaago nga sanitary pads okuba nti tebaddamu kukozesa bigoye, mawulire oboolyawo n'ebyayi bamwe bakozesa. Omubaka omulondo w'abamunanika Robert Sekitoleko bw'abadde atongoza enkola ey'okuyambako abaana mu masomero ag'enjawulo agambye nti kyannaku nnyo okubanga embeera ekyali bw'eti bw'ati kwe kusaba bonna abalumirirwa okuvaayo bataase embeera. Njagala okukozesa omukisa guno buli yenna alina omukisa gwonna ogusobola okutuyamba oba project NGO oba gavumenti mwaba abamu abakyalimuko ku obuntu tujje tulabe bwe tusitula abaana baffe abo babeere ku ssomero tufune ku basomesa abakyala tufune abasawo abakyala tufune balooya abakyala. Ab'enzikiriza y'obumu eya Unity of Faith yatandikibwawo Ruhanga ow'obusobozi Bisaka